Ebifaananyi by'embaga ya Zambali Bulasio Mukasa ne Recho Rey byogeza bannansi. Kakati nno ffe tukuzuulidde ebipya nkubuuzaako gy'osinzidde weebale nnyo weebalire ddala kuva n'ogoberera enteekateeka zaffe nkugamba okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala genda ku mitimbagano gyonna ogoberere ate ffe tweyongere okukolera okufeffeta okw'omuzinzi weetaaga yonna gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata. Amawulire agaliwo kakati bassebo ne bannyabo we tujjidde ku mpewo ate agongedde okulabika nga gakwata wano ne wali nsobola okutegeezaako geege ebifaananyi ebigenze mu maaso okulabika nga bisaasaana ku mitimbagano oba oliawo ne biviirako bannansi okwogera obwama kino na kiri nga beebuuza kiki ekituufu oba oliawo ffe kye tweyongedde okukolerako okufeffeta nga we tweyama okuwa ebyo bye weetaaga byonna gy'osinzidde. Mu bifaananyi bino bigenda maaso okulaga musajja mukulu ono munnamawulire wa TV amanyikiddwa nga NBS era wakati ng'ali ne mwana muwala omuyimbi amanyikiddwa nga Recho Rey wakati mu kadaali nga bamemye omukulu nga amemye mu kkooti enjeru ngamba Zambaali kw'ossa n'omuwala Recho nga amemye wojja osobola okuyita gawuni y'embaga enjeru. Of course kino kyongedde okuleetawo wakati ebibuuzo bingi ng'abalala bagamba nti kino kyandibanga oba oliawo kituufu ng'abalala bagamba nti si kituufu naye bassebo ne bannyabo okusinziira ku kufeffetta kwe tweyongedde okukola nkugamba tereza akatebe tulukuviire ku ntono. Wakati mu kufeffetta kwe tweyongedde okulabika nga tukola ababiri bano babaddeko ky'osobola okuyita project gye bali okuprocessinga ono eya video shoot era nga bassebo ne bannyabo nsobolera ddala okukakasa nti bano tebaagenze mu bufumbo oba oliawo ng'abangi we babadde bagenda mu maaso okulabika nga balowooza. We weetegereza ebifaananyi bino newankubadde bano bali mu byambalo by'obugole tewaliiwo mpeta ziteerebbwa ku ngalo zaabwe akabonero akongera okukakasa nti bino si bituufu. Of course omugole omukyala n'omusajja we batuukira okulabika nga beegatta wamu n'okwenywegera oba n'okwesemberera wateekwa okuba nga bamaze dda okubagatta kubanga temwesembererako antiru nga bamaze okubagatta ku mukolo gwammwe ogw'embaga. Of course tewaliiwo kiraga kyonna ani yabagasse babagattiddewa tewaliiwo bagenyi balala ku mukolo oba bagenda mu maaso okulabika nga balabikako. We twogera ku mukulu Zambali Bulasio Mukasa ono musajja wa kitiibwa nnyo. Of course tayinza kukola mukolo wakati mu ngeri ey'enkukutu kubanga oteekeddwa okukimanya nti besides okubeera munnamawulire okusoma mawulire ku TV n'okukola programu ya barometer n'ebintu ebirala byakola ono musajja mubuulizi oba musumba. N'olwekyo we twogera wali munda mu Church of Uganda omukulu Zambaali wakwata ku Bayibuli n'okuliisa ekigambo kya Katonda mwana wattu ofuna ne ku ccupa y'amazzi n'onywako kubanga musajja aliise ekigambo kya Katonda mwana wattu endiga ne zikkuta ne zimatira era ne zisigala nga zeenuguuna okwongera okwagala ekigambo. Musajja mukulu ono kyaba agenze mu maaso okulabika nga aliisa. Kakati of course ye nga munnaddiini oba nga ye omusumba tasobola kgenda maaso okulabika nga akola emikolo mu ngeri ey'amankwetu wabula ate era still tewaliwo tteeka limugaana kwetaba mu kukola katambi oba kukola mulimu ogwo oguba gumuweereddwa kubanga musajja walinnya. N'olwekyo singa omuntu yenna asobola okwagala omukozesa mu vidiyo ye nga ye omuntu ow'ettutumu tewaliiwo kimugaanirako ddala oba oliawo nga mwana muwala Recho kyagenze maaso okulabika nga akola. Kale of course bwe obutuufu bw'ensonga ne bannansi bagenze maaso okulabika nga beewuunaganya ne tufaayo nnyo okulabika nga tukolera okufeffetta n'okwongera okutangaaza ku nsonga eno oba oliawo oyongera okulabika nga ogiggwa ennyale. Ensonga bwezito bwe ziri nkolera ekintu kimu subscribing sharing commenting agenda ku mitimbagano gyaffe gyonna oyongere okugoberera empeereza zaffe ez'omuzinzi era ezeweetaaga okumanya yonna gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata. Yenze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV kwebaza okutugoberera.